Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Kati Salvado agamba mbuno abayimbi tebabeereddewo kyali naye ate yatadde kyali mbuzibu lwa nsonga. More investigations, we baba bali serious. More investigations are going to come. Balina ogiyingira munda mu business bagyetegereze ba service providers sente zikola bino byonna ebintu ozijjawa. Is it only coming from the funds that are coming to support or you have other sources of income? Are they legal? Are they not? Like abamutadde mu kitangala nenga tamukubye mu tochi amukuba mu tochi bwajijawa oli izo gamba kulokuna luno bayina abayimbi baba milioni mukaga tayibuli atugambi wasasudde abantu obuyimuyimbi obukadde 10 obukadde 4 ngate ba funds bayingiridde abalese sente kale ekinene nnyo milioni 10 zavudde mu kyogamba gwe watute profit ya milioni emu ransonga. No musician. That is how selfish these people are. Every musician who wants to come, however much they have a platform, no musician can hold a show every week. That one I can tell you for a fact. But Muhanji gives them a platform and they charge exorbitant fees. A musician on Comedy Store is paid between 6 and 10 million. These artists you see every day, on stage every day. Yes, they deserve the money. But not for a local investor. You understand? So this man spends a lot of money to invest in other people. And then, instead of giving him his flowers, instead of giving him his credit, oh, we come and, hey, tax. And it's not normal tax. Do you know being taxed every ticket of every person who enters? It's very sad. It's very sad. We have something going on. Honestly, every time I travel and they talk about Comedy Store, I'm very proud because we have something that people talk about, people think about. To you, Mr. Eddie Kenzo, yes, the president of the federation. I know this may not make any sense right now, but in the near future, comedy is going to be something to be reckoned in this country. We're still getting there. When you have an opportunity, mention a word or two. The federation is employed. All the artists under the federation have stepped on Comedy Store stage. What was the Tambla? Yeah, Comedy Store, yeah, Muhanji, Alex Muhanji. So, Nakure Joe, yesterday, but one way yesterday, 12 days we are on a travel Salvado. Patrick Salvado ngavuddeyo nagamba talaba nko bayimbi bana bayimbi bali selfish nyo nga gyenkikomeza naye watu yakyogedde sinze Salvado we yabyogedde bali selfish nyo tebabeereddewo Alex Muhanji mu nsonga eno y'okubanga URA yamutabukira n'abayo Comedy Store nakisa n'erinnya nadda mu kafo we kati mbokujjako Bebe Cool yekka omusajja oyo Bebe Cool omanyi Bebe Cool yekka tunule eno mu kamera bagambe Bebe Cool yekka tawali muyimbi mulala ate nga bonna abadde babeerayo ngera akakasa nti tewali na muyimbi abadde ayimba below 7 million alimba katandikiddewo wenyini engeri gwe gy'oli nti no gwawakanya tubuulire kituufu kiri kitya abagamba Bebe Cool yamubeereddewo yabadde ayagala Bobi Wine abamubeererawo si yekka n'abayimbi abalala wado yaga Bobi Wine abakubeererawo ate choice Bobi Wine tuna muimba bwira Bobi Wine mu system Bobi Wine kati we yafuuka takyali nnyo muyimbi kale takyali nnyo muyimbi Bobi Wine akyayimba abeererawo abantu akyayimba abadde zayimba no mbuza akyayimba akayimba kapya tokamanyi mama ne tata nze sinakamanya tonnakamanya nti gwe badde yagatuwaana oli owo nadaze so ngambye yagatuwaana n'ensonga ize nyogedde Salvado kyayogedde Bebe Cool yakubeereddewo naye oba oli awo naye wamubeererawo naye bano abayimbi bajja kukubuuza Bobi Wine wanakubuuza nze wambeererawo oba watandika mukuncunya ng'ebintu bitabuse because twabiraba kitegedde gwe oyagala okubeererawo gwe wababeererawo ekyokubiri sirabawo kukulaya abayimbi wano teweetagisawo bayimbi abayimbi gwe Muhanji gye bali oli promoter nothing else toli muyimbi munnaabwe nti bahasolinze naawe mu kuyimba oli promoter era bakula essimu yo bagirabanga eya promoter akubye
ate gwe obolooza gwe abawadde ssente zokka ezibabeezaawo essimu yo bwevaako neya Abitex ng'ekuba neya Bajjo ng'ekuba neya Balunywa ng'ekuba kati kyogamba ne Abitex wafuna ebizibu byoba yetwala ne gavumenti era ng'omuyimbi avaayo Balunywa afunye ebizibu Bajjo afunye ebizibu era ng'omuyimbi avaayo kyolinga kyotegeeza because kati eno business bakulabanga promoter ekirala bado bafunawo ssente Abitex yabatabawa ssente nti kangati omusajja woona abadde yetwala ne Abitex nti kati ngero omuyimbi avaayo agamba yogere alwanire ka Abitex biri mu business zammwe ekyokubiri abayimbi bano bajjawo nabo balina bya complaininga ku business yo naye tebabikugambangako kubanze tuteeka abayimbi comedy store emirundi egiwera nabo balina bya complaininga tobiwuliranga nako golooza bonna bali happy kubanga nawe character yo gimanyi muhanji boogera kati yayogedde kati ante ngezako kuwasonga lwaki basirise kubanga nabo balina ebyabwe bibaluma naye tebabikugambangako naye okuba oli promoter toba wa ssente bajja ne bayimba ne bavaawo ne bagenda ne bayimbira ne bapromoter abalala naye tebavunanyizibwa kuyingira ki mu business yo ekirala nti abantu boolwana nabo abagamba boga nti bakutaddeko emisolo bobadde otembeeta okumala ebbanga bobadde osuuta kubanga twalabanga nobukola joko ku Bobi Wine olomugenda penalizing ono butadda ku stage madamu akumanyi akumanyi kyekyoka ekikutaasa naye nga mukambwe mukambwe mu ennaku zino ajja kukulagako kati nkyembadde gamba nti obadde obatembeeta kati ffe tumanyi mwafunye butakkanya ki bagamba baagala notosaayo kikyo Matilda simu ababyogera ebyo lwaki bo baba bamanyi ekyabaawudde ekibalwanya era Matilda omusanga ayomba ne boyfriend we akugamba ze boyfriend wange manyi kyayagala just because maze omwezi mulamba nokombya kati kyekimuleesedde obusungu keki tetambula kati gwe nolowooza nti bafunye obutakkanya obiyingiramu naye ye nga ye Matilda aba amanyi kyalina okukolottereza omusajja oyo omusajja byayomba temuli muwe keeki olayo taatereere kati ne bano oli agamba bamanyi ebyabwe bayinza okuba balina kye bamugambye okukola n'agaana bw'anaakikola nga bitereera kubanga obadde obatembeeta okumala ebbanga ekisembayo nze kino kyange nkimugamba nga nze ndowooza alina okujja abayimbi mu comedy store nga Salvado bwe yamugamba Salvado yakyogera alaga abayimbi batwala ssente zaffe biki naye teyategeera point eri nti abawabira muhanji bo bawaayo information nti muhanji y'omu ku bagaggawaza abayimbi asasula abayimbi ssente nyingi abawa miliyoni 7 10 bwatyo ekitali kituufu Salvado bwe yaddayogera si bituufu waliwo n'abafuna miliyoni 2 ne 3 nga bayimbi kusinza ku retikadi yo n'abeweerere aleme gamba nti no buli alinya comedy store afuna miliyoni 17 kuba nange nabentutteyo tebaweza wadde miliyoni 4 tegera kyegamba ate nga nabeera birimu kwegayirira salirako okitegeera ngenda promote omulala yenna aba ali mukola sena noonya ekyalayisi kyatwala kati ebyo byayogera bye information gye bawaayo eri nti abayimbi babagaggawaza kyokka ate bali be bawaabira tebaagala wulira muntu agaggawaza abayimbi omuyimbi alina kubanga alina afuna handouts from them you have to bend to go low to bo osabe kati ate gwe wewawulira nti Kasiri ali mugaggawaza abayimbi Kasiri abafuse mulabe waabwe so kati kano nkamugamba nga nze muhanji gwe abayimbi mu comedy store ate yagenda kudda mulwanyisa comedy store Kasiri just URA gye bagamba gye yetwala nayo kati nga tonnayita muyimbi kulwanirako gwe sooka weebuuza omuyimbi oyo alina tiini namba waliwo okubanga okujja okulwanirako kigenda bazi okusaba mugambe ozza okulwanirako omu naye gwe eyiyo eriwa kubanga naye twetaaga tukutunulemu okitegeera era bamaliriza bamubuuza abawabulemu oba kino kyakola kye bayita okuddugaza emmeezi okitegeera kati gwe abayimbi nga tonnabayita Patrick Salvado n'abalala mwenna mukimanyi ffe tubadde nga kampeyini egezaako okusaba abayimbi oli afuneyo tiini namba osobola ogizannyisa naye ng'ogirina okitegeera first awe tulina okutandikira bw'oyinza okuba oyita bannongo bayita basuula muki mu bizibu okitegeera so kati bwe tuvaawo awo ensonga ne bagaziryawo bwe tuvaawo awo ne tudda ku kyeyayogedde era nekyeyayogedde kyennyini kibi
okera n'ogamba nti bafuna miliyoni 6-7 nga toli sure oba bazifuna URA bulijjo bayinza obba bagigamba n'abalina tini namba basobola obba bagigamba nfunawo emu awo ku comedy store kati gwogambye 7-6 nga batandika okubalabalamu bagamba Kenzo yakayimba comedy store emirundi 12 nga tugayimbiddewo emu kitegeeza ze yatuwa tuzikubisemu time zitegedde kati gwe abantu b'oli mu kuyita ne sente z'oli mu kubassaako kubagala mazima kiba kizibu okubeera ng'otegeka wiikire sheeyo nga buli muyimbi oyo ajja omuwa miliyoni 6 oba ozijjawo oyina wooyoola nti gweokolera muloosi bweyagala kungamba nti comedy store otegeera oyagala kunga nti comedy store ekola miliyoni 2 buli lwakuna naawe URA ekuba ng'esinziira ku ekyo so kati awo si walungi okitegeera abayimbi baffe bwe batulekere temubatwala mu bintu bya Google na URA wewasooka yayogedde nti bebe ye yalwanye yabeereddewo kyonna kibadde nga kijja kyogerwa nti bebe abayuwala ebagamba yasinga okubeera compliant gye bali era bo mu bitabo bamuyina okitegeera kati abalala tebabayina okitegeera mubaleke okitegeera so bwe tuvaayo ekirala entitlement oluusi esukka mu Uganda mulimu kye bayita pay as you earn nti buli muntu akoleramu ng'afuna ku kyofuna osobola okukola ki olina okuba nga olina percentage gy'owaayo kati bw'oŋŋamba bebe asuubula ki bebe muyimbi apangisibwa okuyimba apangisibwa ku endorsements apangisibwa mu bulango obw'enjawulo awo wonna oba olina okukola ki okuba nga osasula kakitegeeza ateekeddwa okuba ne tini namba nga munnayuganda omuki omulala ayina studio akola ki tekitegeeza nti bebe alina sasula gwe gumu ne John Black nga olidde nti pay as you earn kitegeeza mu ngeri gy'ofuna mwolina okukola ki mwolina osasulira pay as you earn bagitema n'omwana akola miliyoni 1.5 omwezi kasita babanga bakimanyi okitegeera singa okulaba mu bitabo byabwe soka kati ekyo tukola ki ekyo kibaawo ekirala bw'oba ozimba enkolaganayo n'omuntu ogizimbye ng'ogizimbidde ku ki Ronnie Maka kyayogeddeko ekyo waliwo okubanga gwe omuntu omanyi kyaliwo nga ne just koligiwo olw'okuba musinkana mulimu gwe gumu ng'ekibagatta eki nti bw'omukubira essimu ogenda muwa ekivvulu kakuwa example Douglas Lwanga yali asharinga story ye nti yabeeranga katogo ng'ekutte nga olunaku asobola olaba ennamba z'atamanyi ez'abayimbi omuwendo lwe yakeera n'agivaako teyaddamu laba simu ya muyimbi evuga yasigala alaba abayimbi yayogera ku bebe n'ayogera ku Bobby n'ayogera ne ku Yanga Mulo be yasigala akola ki akyalaba era abamu ku abo ne bakenzo be bamuyambako okufuna ki okudda ku NTV kitegeeza abayimbi ba Uganda abasinga oba mu osobola okwesanga bwe kiri ng'enkolaganayo nabo ebaawo ng'olina wookola ki wotobagattako kati olina kumakinga sure nti naawe mu kaseera ako nga balina kye bakwetaagako nawe olina kyokola ki nawe olina kyebafulako okitegeera ogenda kakole gazeokubuuze gwe bakyalibo bakubiranga yobeetaaza tebikyaliwo nga tebikyaliwo kankubuuze omwana gwobadde okubirako wali akuguza ebintu wali mu katale bamugobye baleese omwana omulala olina funa namba ati obedda towuliriza waba kyembadde kugamba nti kisinziira omuntu ekolaganayo nayo gizimbye otya bw'oba wagizimba ng'eri ku friendly basis ebiseera ebisinga tulina ekigawo kye tujajamya ati gundi mukwano gwange nedda si bwe kiba omuntu okubeera mukwano gwe waliwo ebirala ebikola ki ebigattako tosobola genda n'ogamba nti kasirye mukwano gwange nga toyinayo muganda we n'omuti waaba afunye obuzibu nga ndi naye nnyinza kukubiraani tomanyi nawe gyava olaba bulabi muntu ajja n'agwawo tosobola genda n'ogamba nti esi mukwano gwange nga toyinayo wadde namba eya emergency gy'osobola okukuba eki tomanyi nawe abeera mukoma kwesanga yaddala gemazima tosobola kugamba nti omuntu mukwano gwe mukoma kweraba baganda bakasiryenga tomanyina gye babeera muganda wo
Lodi maka tuuliziganya. Kasirye Nedda leka kosa exhibition eyange. bizibu kasirye. Leka kosa exhibition eyange. Tuuliziganya. Just olaba nze ebiseera ebisinga nze siri wa pretense. Okitegeera. Ebintu bino byawukana. Osobola okubeera koligi wange nga just twemanyi kubanga tulina wetusinkanira. Wencrossing ogenda ku friendship. Bingi bye tuba tukoze ebikakasa friendship eno nti olwaleero singa ofuna obuzibu esi wano neekubira mami w'essimu ne mugamba esi afunye obuzibu ajja kumbuuza gwani ne waliwo okubanga bwenkubira maama w'essimu agitunula teragamba obadde ogamba kikasirye buti esi afunye eki awo tuba bamukwano tuba twakola kino ebiseera ebisinga tulina bakoligi kati ensonga lwaki ojja kunyiigira abantu b'otalina kunyiigira ati tebakubeereddeewo wabula nga kyemubadde muzimba kibadde kikomaawo bantu bangi babeera muzi ofiisi nga mulina gye mukolera nga just mwesanga bwesanze awo gwe n'olowooza nti bw'onaafuna obuzibu buli omu alina okujja ng'akola ki ng'adduka naye ng'ekibagatta kimu nti mukolera wamu essimu agikubira akugamba fayiro gy'olina osindikira ku desiki yange tonnagireeta temufulumanga ko wadde tebamuyina emwesanze muyina emutudde oba muyina emunwalwa kati kasodo kitege muba temunnatuuka kuba bamukwano muba mwakipapya ekyokweyita abaki ab'omukwano kitegeera so bwe tuba tuzimba tulina kuzimba nga tukola ki nga tusukkako awo okitegeera so kaakati oli bwagamba nti tebamubeereddewo weebuuze bamulabira mu perspective ki just promoter n'abayimbi okitegeera ekirala tebamanyi olutalo lwolwana nabali luli kuki kubanga babadde banno tebayinza kubanga bakedde bukeezi ku makya ne bakiraba nti emisolo gyo tegiweebwayo kubanga buli mwaka abantu abalina business and organization waliwo kye bakola tax returns every year bwe kibanga emyaka gino gyonna gigenze nga tebakubangamu oli asobola okwebuuza lwaki leero bw'aba talina ansa eyo aba mugezi osooka n'akyewala okitegeera soka kiba kya bunnanfuusa ovaayo n'obapiininga ng'ebyo byonna tubikoze eki tubitunuulidde mu dakiika 2 bako kyoyongerezaako ku ekyo nze kyeniza okwongerezaako awo kyendaba mbadde njagamba nti omanyi wabeerawo abantu ababeera nga tuli mbuzibwe omuntu najja ng'alinga ng'akuwolereza naye ng'ate alinga akuwaayo owekitegeera sigamba nti mukubye kubanga simumanyi I don't know what intentions akuwolereza naye ng'alinga akuwaayo nti akuwolereza gundi mwandize nembeera omunnamwe mukimanyi naye ng'akuwaayo okitegeera so wabanga alaba munne ali mu trouble ya URA webale nnyo URA ebalira ku nnyingizaayo oyingiza mekutu wa meka ate gojja omulaga nti ono gayi alina abantu omuyimbi omu ng'amu obukadde 10 oba kitegeera that means your enterprise ebeereeta sente nnyingi because abatalabirira abayimbi bokka n'abakomediani service providers where is all this money coming from and where are you taking like ebiri bitamu system yo kati aba batumye kati Salvado agamba mbuno abayimbi tebabeereddewo kyali naye ate yatadde kyali embuzibu lwa nsonga more investigations we baba bali serious more investigations are going to come balina ogiyingira munda mu business bagyetegereze ba service providers sente zikola bino byonna ebintu ozijjawa is it only coming from the funds that are coming to support or you have other sources of income are they legal are they not like abamutadde mu kitangala naye nga tamukubye mu toki amukuba mu toki bwagijjayo oli gamba kulwokuna luno balina abayimbi miliyoni 6 oli yatugambye wasasudde buli muyimbi obukadde 10 obukadde 4 ng'ate bafanzi bayingiridde abaleese sente kale ekinene nnyo miliyoni 10 zavuddemu kyogamba gwe watute profit ya miliyoni 1 lwa nsonga abantu service providers you paid them waliwo sponsorships zokola waliyo corporate social responsibilities zokola sente ozijjawa that is what URA does they investigate your money kocho nyinyi Matilda URA muhangi receipt zagiraga fukwa kati naye nkola n'abayimbi bw'omala okugamba nti omuyimbi agenda yimbya miliyoni 5 ng'omuwa receipt ye miliyoni 5 ng'akugamba mpaayo ey'akakadde akamu bino mbikuga ko abayimbi bonna babikola era obabuuza basayininga receipt says eri miliyoni 5 n'ey'akakadde akamu kati n'ey'akakadde akamu gy'alaga URA
kati ono kiri Matilda kyagambye ndono ali mu kuwaayo munne yekulamuoleza yefudde amuoleza kati muhanji milioni emu tokona ali ku kamera agamba bannange mubayimbi mwe muli eyo some of you here paid you 10 million some of you 7 you are ewevira negamba jukira you are ndi mukwogera out of my opinion and I'm not taking it back okitegeera you are yo wenabange uliridde you know that's what they call investigation investigation egenda kuva ku muntu ono bagende mpola nga bakema bega ababa kyalo mukulu kasi twawulidde Salvado agamba tino abayimbe badde basaba bukadde 10 first investigate on that atajukira akyogera ye Salvado akyogera Salvado business okitegeera abaddembega abaddembega abaddeyo business kati bagenda gamba gundi gwe soko otunyonyole bayimbi bamekabe ba obukadde ku naba abayimbi robo batadde mbuzibu lwansonga nabagenda banona bako obukadde 10 you are wajiwezazo nedda fine zirume so anti like tebabita let's put it in a system that is tebabita kati kyagezako kugamba nti wanono kyali mu business wewe kyaita return on investment mani omutufu yes bulate kama ino kubanga kati woteko obukadde kiba kigenda kulanda akabadde akatini kagenenga akagaziwa ani omulala yali yako ani omulala yali yako ani omulala yali yako okiraba bulamu bajenga bajenga bana n'omukomu kati n'ekirala nze kyesiga at that point of simanya tebamubeereddewo abayimbi bambi baberawo kuyimba okitegeera you've contacted a Matilda to come and sing for you kati nze ebizibu byofuna from your own business mba sibiinaako kakwate I don't know how you started your business Simai Foundation gye wajiwa abantu abasinga mu Uganda batandika business zaabwe in illegal things okitegeera nawe simba wera nkyayimba n'ekirala oyimba olusi mukwano wamala nakuba vivi nga nesente wazifuna after 5 months okitegeera so abayimbi tebabateekako musango waba teyamubeereddewo that is not the artist's business unless ogamba ba artist nga Kasirye ne Matilda balina shares mweno business newe bawulidde ebizibu ne balya cover okitegeera ate nga nange mbabeererawo profits bwe zijja tusharinga wamu wabawo akatambula mbakoonako naye kati era bebeku waba yazze n'amuyamba meaning his basis of helping teyazenga muyimbi he came as another way that they understand each other it could be friendship kuba ayinza balina bye yamubeererawo bye tutalaba nga is paying Bakari byogedde olinga agamba Salvado yomubazi nange waneno kasirala tuli waneno omuntu asobola okujja n'agamba no bano abaana bakola sente nyingi nnyo ku Forest Park okitegeera n'ajja neŋŋamba oba omuntu n'ava n'agamba basasulanga wano alifanjagaliza kati obanga Brian n'agamba nti Matilda yajjanga nga Esther mu akakadde buli walabika okitegeera ng'oyagala bafaana Esther abadde very helpful bananga ayambye nnyo Matilda abadde amuwanga akakadde buli appearinga naye neyeerabira nti akuyiwa muliro that is why we should we should just be mindful of comments that we make while we are trying to defend people kubanga olusi comments zivaamu ate ebizibu ebirala ate nze Matilda nze ndowooza kiri kyoyogedde ayinza okuba kikoze akigendere omanyi lwaki jane yaabwe bombi obuzibu bwa Muhanji from day one abadde Salvado omuntu abadde alwanyisa bizinensi ya Muhanji from day one abadde nga Salvado ne Muhanji azze byayogerera mu interviews azaakola nga naye agamba tamanyi lwaki omuntu y'omu yamubeddemu kuva eyamusindika ebwero ogenda okukola sente ze yakola mu comedy store bamala kubba sente ze naye ate agenda okukizuula oluvannyuma ng'oli yamubba n'adduka ebwero ate yali akolagana n'ono kati kuva ku Diners agenze bwa agenda okujja tiimu ya Salvado nga yezze ku Diners ng'ate bamusindise paka awalero kingiddwa mu Kampala etandikise comedy buli lwakusatu akufatagana comedy store ani amukola Salvado bakoze shenda gye bagenda oteeka ku NTV mu NBS ngeringa comedy store eri ku NTV bagitadde wali ku Bugolo Silver Springs ani agikola his number one competitor kati yali mu mwole ate saawe no bwayogera biri byayogedde
Kyandibanga Matilda badde agatubulira. Leti yatiriwe kiti. Omuyimbi Puff Daddy America. Ennaku zino ali mu misango egigambibwa nti alina rape cases ze yakola emabega ezigambibwa ze yakola ki? Ze yakola. Ebiseera ebisinga abasajja abo ekisinga okuba malamu baba ne bizinesi zaabo nga ziriko ba funders zirina abamuwa obulango kati alina Revolt TV, Revolt Media abantu bamuwa obulango. Kati 50% kibadde nga kirina embeera naye. Eri mu America ababadde bakuwa obulango we bavaawo bizinesi esobola okukola ki okugwa. Gu 50% gwaze ne gukola comment ne gugamba kati Didi akyali mu muzannyo. Gwerinda abalanga naye gundi ne gundi abamaanyi bagenda ojja kuwulira obuzibu. Kati ye 50% kyeyabadde akola abaseera ebisinga bali bawuliriza nnyo society kasitejja neekuba ekintu kati badde bakimanyi yabadde akimanyi abantu bakuba Didi naye kati yayagadde omuliro agutwala abantu batandika okuba bali bafanda audience we bakuba ennyo nga bakuvaako nga bakola ki nga bagenda Yabadde asetting bantu bagaye ono gwe muba mukuba bamuteekamu ssente bamubabakuba ne bamuvaako nakwata comment eyokubiri 50% yazemu nakwana mugaa kati leeta mbigule mukulu ngaka nawe biri yagambye bafande bana agenda business negwa value ng'odeeta ebisigaddewo kakitegeeza leero buli ayagala okusuula Didi olina kuba bali abamuteekamu ssente beeta mwe bagende abagagga bo bafa nnyo ku ssente zaabwe kati baba tebasobola kuleka one Didi asule bizinesi zaabwe ze bakoledde emyaka balina muta nga bagamba bamwogerako biki bye bigenda osuuza bizinesi zaffe oyo tumuleke ani aliko nga gwe bayingizaawo Anyway, thank you so much. Tugenze ku Alien Skin. yakoze ekyate leero Ate Alien Skin tuba tumanye sawa yenna nakivubo. Kati twagenze wangulu. Ati kati manager tumulina wano. Kulume. Manager wali akwata receipt. Ommo kyogera ku Alien Skin. Naye kyogera wakasiye manager. Benja kudda. Tukyogera ko katanta. Tokena wa receipt. N'eddakiika 5 nnyingi just tulange bulanzi kivulu wankulukuku ng'akuzombeza 3 mujje mwagire Alien Skin okuyingira omutwalo gumu Nkwacho Festival byonna ebibadde byogerwa simanyi egugulana ne gundi nati nedda Nkwacho Festival kivulu ku lwakyo kya film era nga kigenda kubeerawo nga buli nnaku z'omwezi 3 Desemba ekivulu ekyo When Makari nali mulaba ng'ayogera ng'aseka n'oseka ng'agamba muli mu kyogerako mu promoter bajje bakigule promoter ekivulu kino kyamuweebwa ebbanga ddene emabega bulijjo banoonya perfect date na perfect venue era venue yagenze okujja already promoter Emma kolaki abaddewo nga yalinda bulizi luki lunaku okitegeera mwenna abakkiririza mu stories zo celebrating abantu abalina ebavudde ne babaako ebatuuka mwenna abakkiririza mu stories okuba nti twagala okwekolinga ebiseera ebyo twagala n'okwongera okwagazisa abaana n'obbakkirizisa abakozesa gino emikutu egya social media nti osobola okubaako kyozimba ensi n'ekikkiriza n'ekigwa n'obaako wootuuka okitegeera ng'ate tolina gw'ofukamiridde nnyo kikola kikiri awo so ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba Nkwacho Festival gyeri ewankulukuku mu kisaawe mujje muwagire Alien Skin kiwedde baseba ne banyabo tubayita mujje muwagire Alien Skin ne banne we bali Nkwacho 3 bali wankulukuku nayogera ku hamu baganze subira nti businessman asokwata ekisaawe kye nakiwaayo twayogera oli wano kusala because abamusiru nnyo koli ate yagambye bagenda kaluma paka kuwulira bubi oba baluma balume nenze mbagamba esi Matilda ne Kasirye Brian nga muli wa Kasirye abadde abagamba alimba ate tutatana kivulu yazimininga saati wa asigamba kenza bayita abantu kyalimbye kyokugamba nti promoter aluddewo ebbanga nga bamuwa ssente promoter yamutegese ekyenyambye kwano gwange atera okumpa ku ssente ampaddiiro eyamuwadde ssente minisita omu wa yero sigenda kwogera linnya lye minisita oyo abadde akwatagana nnyo era naani n'omuyimbi omulala bamuyita Aluuna wali sigenda mwogera linnya naye minisita abadde mukwano nnyo gwa Aluuna Mubiru kati minisita oyo yakutte ssente n'aziwa promoter bino byekugamba tebinayitawo bbanga ne bateeka ekivulu n'amugamba zino ssente za Nkwacho gwe agenda okuteeka Nkwacho because balina promoter gwe basose okuleeta n'abigaana
era minisita oyo omu gwe yasoose okuyita munaagaana ne bagamba muleete Emma najja Emma n'agamba nze ddiiru nja kukola ki nja gikola era bw'onoonoonyereza ennyo Emma tabadde nnyo nti oba kyaliwaani wa Alien nti oba balina bizinesi baali bakozeeko naye babadde bakola ebivulu ne Alien wabula oli minisita yakwatagana nani ne promoto era mukwano gwe era bw'onoonoonyereza ennyo ye promoto tawuliriza nnyo Alien byagamba agenda kuba awuliriza orders zaamuweerebbwa eno information njikugamba nagifuna nga ne banana kulangirira nani wankulukuku iwe nafuna that information nga ne bya wankulukuku tebinaba kumanyika ne mbabuuza kati mugenda giteeka wa ne baŋŋamba tugenda wankulukuku wabaddewo n'abalokole abadde bagenda okukolerawo ne babajjawo ne babagamba bageveewo kwaki wankulukuku last year Pastor Tom ye yaliwo guno Pastor Tom ali Kololo naye wabaddewo abalokole abalade bagenda okukolerawo Pastor Tom kwe kuvaawo n'agenda Kololo nga waliwo abalokole ababuukingawo kati nabo babajjeewo kati nkyenkugamba kyekino ekyokugamba ndi promoto abaddewo ebbanga promoto waffe tetumanyi Emma nga kiriwo ekiti maaka osobola osigaza kyomanyi naye tekyesobola okugamba promoto w'Enkwacho tagudde bugwi abadde yagikwata dda era ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba ewankuko mu kisaawe ekyo ngamba ekyo osobola osigaza ekiro n'esigaza ekya wagambye njagala abantu bamuwagire njagala abantu bamuwagire lwaki saagala kulaba muyimbi asaba kivu saagala kulaba muyimbi asaba kivu nekira kyansereza okusaba ekivu nazo ntono because 31st teri kitakola n'ebyobuweerere byonna bikola buli muntu aba bafulumya amayumba kiregeza talina kweraliikirira nnyo ali 31st ajja kufuna abantu because abantu bonna baba bweru nekye tugamba abantu abasobola bagenda bamuwagire kyensiba obudde buzibye Matilda maliriza tuve wano njagala kumaliriza nga ngamba nti ze Alien Skin mwagaliza buwangu kubanga afunye challenges ze nyingi nnyo ng'omuyimbi naddala nga dealing with different promoters ayina cultures nyingi nnyo zamenyeewo n'alaga abantu nti bingi bisoboka n'ekira ayagala n'okulaga abantu nti ebyo ebifo bye tuwulira ennyo ebya Kololo ebyawa si byoka bye bikolera abayimbi ssente they can also try these other spaces waliyo ebifo bingi nnyo mu Uganda nga togenze Lugogo togenze wa and people will come ate mudde like other places omayiza wenawulidde nti yatadde show ye ewankulu ekyasoose okunzijira mu mutwe because of these wrangles he has been having with different promoters omanyi mu Uganda abantu bangi nnyo bewa entitlement mu buli kimu omuntu waba akosa nnyo Lugogo awulira yennyini waawo gwe olina okugamba oba oyagala ogendewo bweba togambye Ronimak togenda kuteekawo kivu okitegeera and that is very very bad kubanga ebyo bifo twabisangawo ate tugenda byakawo bya gavumenti naye kati abantu mwenna abewankulukuku abewaise nabweru kawempe leeta ntebe emotoka zammwe nga 31 January muguzivuge nga mujje ewankulukuku omwaka gutusanga wa Alien Skin abakaluma ate era enkeera n'abatakaluma kubanga tebakakaka ate era enkeera nga lumu nja kubeera wano ate nga lumu tuveeyo ewankulukuku tujja wano ku Forest Park Makindye wagenda kubeera ogolola Moses Kasumali nga beefumita engumi nga bafumita engumi bagenda kuba Kasumali mufano gumu n'emmeeza miliyoni Kasumali wamweruka mumutegedde bagenda kuba Kasumali kati banange you know Golola never disappoint so tubeerewo naye nga tusooka ku Nkwacho tulina okugijjuza kati maaka ali alala kwetuga Mark tajja kutwala mpola Brian abadde ku kamera we love you all we meet next time obudde buzibye maaka